okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nate era abalangira n'abambejja ba Mukama, Mukama waffe yeebazibwe abukeeseza n'olunaku olwaleero nga 10 January olw'okutusaasira. Ffe baani baleseewo okubeera nga tutuuse mu nnaku 10 ng'ate kati waliwo bangi abaagutandika omwaka naye nga wetwogerera mu kiseera kino tebaliiwo. Kale kwe kusaasira kwa Katonda ggwe nange okubeera nga tuyasa omukka ogw'obulamu. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga ku kasimu kakaffe akaliko omutwe ogugamba nti ekituuti eky'omu kizinga Patumo. Katewombeeke olw'okusaba. Taata waffe omwagalwa, weebazibwe kubanga otusaasidde busaasizi fe okubeera ng'otutuusizza ne mu nnaku z'omwezi 10 nga tukyasa omukka ogw'obulamu. Maanyi go, kisa kyo, nakwagalako. Ate era Mukama otuleseewo ng'olina ekigendererwa eri obulamu bwaffe obw'omubiri awamu n'obw'omwoyo. Kyenva nsaba nga nkwegayirira Mukama Katonda waffe otukozese ggwe nga bw'oyagala, era ebigambo bino by'otuteekeddeteekedde ate byeyongere okutusembeza okumpi gy'oli ku bwa Yesu Mukama waffe. Amiina. Erinnya nga bulijjo Teopisa Sempijja okuva mu Kabulengo Town Church. Mukama nze gwawadde omukisa okubatuusaako ekyokuyiga kino nate era eky'olunaku olwaleero. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira tugenda kuluggya mu Kubikkulirwa essuula 1 olunyiri olw'omwenda, era nga lutugamba bwe tuti nti nze Yokaana muganda wammwe era assa ekimu mu kubonaabona ne mu bwakabaka ne mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu. Nali ku kizinga ekiyitibwa Patumo olw'ekigambo kya Katonda era olw'okutegeeza kwa Yesu. Ebigambo bino Yokaana abyogera nti ng'ali ku kizinga Patumo, nti nze Yokaana muganda wammwe era assa ekimu mu kubonaabona ne mu bwakabaka, nti mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu, nti nali ku kizinga ekiyitibwa Patumo olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeza kwa Yesu. Ebigambo bino tulaba Yokaana ng'ali ku kizinga Patumo. Ebigambo ensonga zonna ezamutuukako abasomi ba Bayibuli tuzitegeera bulungi nti Yokaana ng'ali eyo nti gye yafuna okwolesebwa olw'ebigambo bino bye yasobola okuwandiika bye tusoma mu kitabo kya Kubikkulirwa. Ekitabo kya Kubikkulirwa ekyongera okutulaga biki byonna ebigenda okubeerawo mu kiseera eky'enkomerero, nti omuddu wa Katonda Yokaana ng'ali eyo nga bimusobedde ku kizinga Patumo, Omwoyo Omutukuvu gy'amwoleseza ebigambo ebyo era Omwoyo n'amugamba wandiika ebigambo bino. Ffe kati bye tusoma era ne tutegeera biki ebigenda okubeerawo mu kiseera eky'enkomerero. Tweyongere okuyiga abaagalwa. Annyonnyola bw'ati mu AD 81 omufuzi w'amatwale ga Ruumi Kabaka Dominitaani yalinnya ku ntebe okutandika okuyigganya Abakristaayo. Okuyigganya Abakristaayo mu muyaga ogwokubiri. Okuyigganya okwali
tekulabwangako okuviira ddala mu bufuzi bwa Nero obwaliwo emyaka nga 15 egyali giyise. N'ekyavaamu Yokaana yasalirwa omusango afumbibwe mu butto nga mulamu. Wabula omutume Katonda yamutuma mu ngeri ey'ekyamagero, bwe kityo mu ngeri eyo nga mu eddi 95 Abaruumi ne bamusiibira ku kizinga akatono akayitibwa Patumo, akamu ku gye baasiibiranga abazzi b'emisango. Akazingibbwa okumpi n'olubalama lw'ensi. Butuluki ey'ennaku zino olw'ensonga era ng'omutume yennyini bw'ajaatula okubuulira ekigambo kya Katonda awamu n'amazima ag'ekiseera kino olw'okutegeeza kwa Yesu Kristo nga bwe yabanga empisa y'Abakristaayo. Agamba nti ekibonerezo kino eky'okwawula nga kiteekwa okuba nga kyali kya bulumi nnyo eri omukulembeze omu eyali akaddiye. Mu biro eby'ekkanisa eyasooka, Obukristaayo tebwabanga nga bulinga leero, ng'emu ku ddiini ezikulembera mu nsi bwali ng'omuntu ayiga okugamba nga mujjuddemu abantu ab'ennaku era abatali bayivu, nga mu kiseera ekyo baali mu kuyigganyizibwa basaanyizibwewo. Kale kyabanga kitya nga tosobola kussa kimu n'abantu, nga agambye nti kale kyabanga kitya nga tosobola kussa kimu n'abantu mu Kristo, na banno mu Kristo, okugumyanga abo abagumiikiriza obuzito bw'okuttibwa, abajulizi, nga tomanyi oba ng'okukkiriza kwabwe kwandizikirizibbwa emirembe gyonna. Naye Mukama ali kumpi n'abo abalina amazima, abalina omutima ogumenyese, nga bwe tusoma mu Zabbuli eya 34 olunyiriri olw'18. Era n'eri bonna abakaabirira amazima. Era nga bwe tusoma mu Zabbuli eya 145 olunyiriri olw'18. Wadde ng'okuwaŋŋangusibwa kwa Yokaana
kwagendererwamu bubi, Katonda yakukozesa okuvaamu ebirungi. Nga bw'osoma mu lubereberye essuula eya 5 olunyiriro lwa 20. Ng'ali ku kituuti eky'oku kizinga ekyesuddeeyo eky'Epatumo, Katonda oyo ekigambo kye ekiva mu kamwa ke ekikatiddwa nga kyereere, ekikatiddwa bracket nga kyereere. Bw'osoma mu Isaaya 55 olunyiriro lwa 11, yaleetawo obubaka buno obulungi ennyo buweerezebwe, so si eri ekkanisa 7 zokka, naye n'eri ensi yonna. Awo w'oli leero. Era bubaka ki obwandiyinzizza okuleetawo essuubi erisingako obuvumu era n'okukankana mu mutima okusinga obwakubikkulirwa obuviira ddala gy'ali oyo Abakristaayo abaasooka gwe baali baakomerera era n'okufa, obunnabbi obulaga obulungi ekiseera kyabwe eky'omu maaso. Kituufu wali wagenda kubaawo ekigezo era n'ebiseera eby'okuyigganyizibwa okungi, naye kubikkulirwa awa essuubi ery'obuwanguzi n'obulamu obutaggwaawo awamu ne Kristo eri abo abakuuma okukkiriza kwabwe okuyita mu mirembe gyonna. Kale musanyusaganenga mwekka na mwekka n'ebigambo ebyo, nga bwe tusoma mu Basessaloniika essuula 4 n'olunyiriri olw'18. Akomekkereza ng'agamba nti gwe awanirira obunafu, nsitula amaaso gange gy'oli okulaba amaaso gange gye gatasobola kulaba, era olw'okukkiriza nteeka obwesige bwange mu maanyi go n'okwagala kwo ebitaliiko kkomo. Atugamba okweyongera okuyiga nti tuyige tusome Zabbuli eya 43 okuva ku lunyiriro olusooka okutuuka ku lwokutaano, n'Ebikolwa by'Abatume essuula ya 14 olunyiriri lwa 22, ne Bakolinso ekyokubiri olunyiriri olw'12 essuula ya12 olunyiriri olw'10. Tugenda kusomako mu Zabbuli eya 43 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano, tulabe ki kyagamba. Onsalire omusango, Ayi Katonda, era ompoleze ensonga eri eggwanga eritatya Katonda. Ondokole eri omuntu ow'obulimba n'atali mutuukirivu. Olwokubiri, kubanga ggwe oli Katonda w'amaanyi, nange kiki
zizza ewala. Lwaki nze okugenda nga nkaaba olw'okujooga kw'omulabe? Kale otume omusana gwo n'amazima go, ebyo binnuŋŋamye, bindeete ku lusozi olutukuvu ne mu weema zo. Agambye nti ne ndyoka ŋŋenda ku kyoto kya Katonda, eri Katonda essanyu lyange erisingako, essanyu lyange erisingika, ne ku nnanga ndikutendereza, ayi Katonda, Katonda wange. Kiki ekikukutamizza emmeeme yange? Kiki ekikweraliikirizza mu nda yange? Nsuubira, ayi Katonda, kubanga edda ndikutendereza, bwe bulamu obw'amaaso gange eri Katonda wange. Atuwadde ne Bikola by'Abatume essula ya 14 olunyiriri olwa 22. Nga banyweza emmeeme z'abayigirizwa, nga bababuulirira okunyiikiranga mu kukkiriza, era nti olw'okulaba ennaku ennyingi kitugwanidde okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. N'atuwa ne Bakolinso ekyokubiri essula ya 12 olunyiriri olw'10. Kyenva nsanyukira obunafu okugirirwanga ekyejo, okweraganga, okuyigganyizibwanga, okutegananga, okulangibwanga Kristo, kubanga bwe mba omunafu, bwe mba ow'amaanyi. Ebigambo bino yatuwadde omutwe gwatugambye nti ekituuti ky'okukizinga Paatumo. Twalabye nga Yokaana ebigambo bino byonna nti yabiwandiika ng'ali eyo, nga yawandiika ekitabo kya kubikkulirwa ng'ali ku kizinga Paatumo. Naye agambye nti wano olunyiriri olw'10 nti kyenva nsanyukira obunafu okugirirwanga ekyejo, okwetaaganga, okuyigganyizibwanga, okutegananga, okulagibwanga Kristo, kubanga nti bwe mba omunafu, bwe mba ow'amaanyi. Ye Yokaana ye agenda okulaba nti buli lwabeera omunafu nga bw'abeera omuki ow'amaanyi, kizibu gwe okubeera ow'amaanyi. Booluganda nti gwe gy'okoma okubeera omunafu ate gy'okoma okubeera owaki ow'amaanyi, kubanga ffe nga ffe tetulina maanyi awali ani? Awali Kristo. Amaanyi gonna gali mwani? Kati Kristo yatugabira ku maanyi ge. Ffe tuli banafu, tetulina maanyi, tetulina magezi, naye amagezi gava mu Kristo n'amaanyi gava gy'ali. Kati agambe Pawulo wano nti ye lwabeera omunafu, lwabeera owaki? Lwabeera ow'amaanyi, kubanga
ye yeeraba nga tali kintu. Kati gwe buli lw'oweraba nti toli kintu oba toliiwo, ate Kristo gy'akoma okukolera mu ggwe. Naye buli lw'oweraba nti wooli era ne weeraba ng'alina amaanyi, Kristo nga yaavaawo nga gw'okola. Kale nno bulijjo katubeere nga ffe tetwerabawo, kubanga ffe tetulina kye tuyinza kukola newankubadde akantu akatini ennyo Kristo bw'aba nga tali mu ki, nga tali mu ffe. Obulamu yabulina, omukka yagutuwa, byonna biva gy'ali. Kati ffe tulina ki? N'olwekyo ku bulamu bwaffe bwonna tubuweeyo eri Kristo yabukozese, kubanga agambye muntu lwembeera omunafu lwembeera owaki, ow'amaanyi. Amaanyi gonna tugajja mu oyo eyakomererwa ku musaalaba n'afa mu kifo kyaffe, ffe tusobole okubeera abalamu. N'olwekyo abaagalwa mbaagaliza buwanguzi bwereere, tweyongere okubeera nga twesiga Mukama waffe Yesu Kristo, byonna nga tubikwasa ye era nga tutunuulidde ye. Naye buli lwe tunaabeera nga amaaso tugamuggyeko, mumanye nti eyo y'entandikwa y'enkomerero yaffe. Mbaagaliza buwanguzi bwereere. Saba Mukama atuwa omukisa nga tweyongera okuyiga bulijjo ebigambo ebituteekeddwateekeddwa. Byonna ebigambo bino bitulaga nti Katonda waffe mulungi ate era atwagala. Kubanga singa teyatuwa omwana we omu Yesu Kristo okufa mu kifo kyaffe, ebigambo bino byonna twandibadde tetubiraba oba nga tetubifuna. Naye Mukama kubanga atwagala era ayagala otuzzayo mu kitiibwa kiri omulabe kye yatusubya, kale tufube okulaba nga twekwata ku Mukama waffe Yesu Kristo, tulabike nga tutuuka mu kitiibwa kiri omulabe kye yatusubya. Gwe nange tusabe nnyo era tweweeyo eri Mukama Katonda waffe. Saba Mukama atuwa omukisa n'ebigambo ebyo. Katusabe. Taata waffe oli mulungi era tukwebaza olw'ebigambo bino byotuteekerateekera buli ku makya, so si na ku makya wokka wabula n'akawungeezi, ate era na buli kadde omuntu waafunidde ekiseera okuyiga n'omubikkulira era n'omuyigiriza. Ebigambo bino byonna Mukama by'otuyigiriza, nsaba nga nkwegayirira ate tusobole n'okubigabanako n'abalala. Omwoyo Mutukuvu akole mu ffe era atusange ffenna nga tweteeseteese, bwe tusobole okusiikira obulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amin. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Akassanyu oba nnaku. Amaka kusalawo okwo, ssanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata ku lwamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Puroguramu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu puroguramu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda.